Judith Babirye aweerezza obubaka ku biriwo ebimwogerwako ensangi zino. Judith Babirye ono aweerezza obubaka era nga ategeezezza abantu be oba abamuwagira bonna nti ye nga ye embeera eriwo gy'ayitamu yeetaaga bwetaazi kunywera mu eyo embeera yennyini. N'agamba nti ye muyimbi era yeesiga Katonda ku mbeera yonna gy'ayitamu essaawa eno agikwasizza Omukama Katonda omutonzi asobole okuba nga amuyisa mu mbeera eno bulungi ate agivvuunuke bulungi nnyo. Tujjukira bulungi nnyo nti Judith Babirye ono kati essaawa ya leero tali mu Uganda era nga yagenda bweru, yagenda Boston era nga ali Boston mu America, yagenda bweru kubanga ajjanjabwa. Kale eŋŋambo zigamba nti yagenda kuzaalira Boston. Ate abamu bagamba nti yaliisibwa obutwa ate nga abalala bagamba nti Judith Babirye ye nga ye yagenda nga mulwadde muzibu nnyo nga bw'okiwulira era nga bwe yagenda yasooka kusaba Sipiika Rebecca Kadaga, yasaba amukkirize asobole okuba nga agenda ebweru ajjanjabwe obulwadde obwo era nga yagenda mu April 2019 na buli kati tannaba kukomawo Uganda eno. Tetumanyi bulungi nsonga enekusifu emabega wa Judith Babirye, ensonga eyo lwaki yagenda ebweru tetukimanyi bulungi nnyo nga bw'okiwulira, naye nga bwe tunakizuula tujja kuba tukikuwa wano ku Uganda News Updates. Naye nga ekikulu ekiriwo kigambibwa nti Judith Babirye ye agambye nti ye munywevu era nga obubaka buno agambye n'okugamba nti nayimba oluyimba lwe bayita nywera era nga luno oluyimba lwe luŋŋumya buli bwembeera mpita mu buzibu ensangi zino. Bannayuganda bangi eŋŋambo zibadde nga ziyitiŋŋana nti Judith Babirye yagenda bweru, Judith Babirye nti yagenda kuzaalira bweru, nti ate yagenda bweru lwaki teyazaalira wano, ate nga Judith Babirye y'omu ku abo ba MPs abagambanga nti amalwaliro ga Uganda gali ku mutindo gwa waggulu, nti weyabaye omuntu yenna asobola okuzaalirayo, omuntu yenna asobola okujjanjabirwayo, omuntu yenna asobola okuyambibwa amalwaliro g'eggwanga. Naye abantu beebuuza ekibuuzo nti lwaki Judith Babirye yasalawo agende azaalire Boston? Lwaki Judith Babirye yasalawo agende e Boston gy'aba azaalira omwana we omubwati, omwana we gwagenda okwagala ennyo nga bw'okiwulira. Abantu bangi bagamba nti ensonga lwaki Judith Babirye yagenda azaalire eyo nti teyeesiga gavumenti ya wano, ate nga ye kyokka ali mu gavumenti eyo yennyini yateesiga. Kati abantu bamukaayidde weyabaye nti abawagizi ba People Power oba opposition n'aba FDC abali e Boston bamutabukidde nnyo nga bw'okiwulira, weyabaye nti ne bamulirwana abasinga abawagira People Power eyo gy'abeera e Boston bonna bamukaayira, bamuweereza zimmesegi embi, bagenda ne bamulumba ne bamukolako attack nti lwaki yajja n'azaalira e Boston ng'ate yagambanga nti amalwaliro g'e Uganda malungi nnyo nga bw'okiwulira era nga waliwo n'olugambo olugamba nti bba wa Judith Babirye yadduse ewa Judith Babirye takyali bbaawe era nga yagenze n'ayanjula n'okwanjula mukyala we First Lady eyasookera ddala n'agenda mu bazadde be n'amwanjula, ne bamwanjula omukyala we First Lady gwe yasookera ddala okuzaalamu abaana, oyo omusajja pilot
yagenze n'amwanjula era nga ono pilot bamuyita Musoke Sebulime yagenze n'ayanjula mukyala we First Lady gwe yasookera ddala okuwasa era kigambibwa nti yasuddewo Judith Babirye era nga ennaku n'ennyiike Judith Babirye essaawa ya leero gy'alimu nnene nnyo nga bw'okiwulira whereby nti ennyimba n'ennyimba zennyini essaawa ya leero zaafulumya kati nga wuzi yaffe nga nywera zonna ziragira ddala nti ali mu nnyiike ali mu nnaku njereere tetumanyi nsonga lwaki baayawukanye tetumanyi nsonga lwaki Judith Babirye yagenda ebweru tetumanyi nsonga lwaki yagenda kuzaalira eyo naye nga ebyo byonna tuba tugenda bikutuusaako wano ku Uganda News Updates nga tusobodde okufuna ebyennyini ebiriwo kyennyini ekiriwo nga tusobodde okukifuna era nga tugenda kuba nga tukikutuusaako wano ku Uganda News Updates. Ky'oba olina okunkolera nga akagambo subscribe era ne okukomentinga olayikinge tusobole okuddamu amaanyi agakuwa amawulire agaakagwawo.